Yes, for ADTV jimujebe jimutusako engalo esawe nobani updates buli kadi mu updating ne kusako bije bitambatambula mu gwanga lya Uganda kusali abasebba famenjalo kusana ebintu ebyenjawulo ebisinga mawuli agatambate sazi na mawuli ga Feeder Queen Bukedde news kusana TV bavudde ne bakasa nti ono mukwati wajjo era ngo yakwatibwa ku nsonga za sipapa kati awo simanyi Feeder Queen ayinza kubanga ayingira atya mu nsonga za sipapa esawe eno amawuli gano gatambatambula nnyo ku mikuto gwa Opera News Facebook wali naye nga abantu abasinga bavudde ku Bukedde olupapula amawuli kubanga Feeder Queen y'omu ku babadde emitwe emikulu ku mawulire gaalira aga Bukedde olupapula olwaleero nsonga za sipapa kyakwatibwa poliisi wabula Feeder Queen avuddeyo ng'agamba nti ye ali clear era ono agambye to all my family and friends I'm very okay and not arrested. I don't know the aim of this Bukedde TV and the paper story about Feeder Queen being arrested. Wabula Bukedde mufaaki bami mufaaki bakwano Bukedde yewandise olupapula yewandise atiko y'amawulire eno olunaku olw'olwaleero mu Today newspaper owa Bukedde amawulire agaleero Feeder Queen y'omu kwabo abadde omutwe omukulu kungulu omutwe omukulu kungulu nga bagamba nti akwatibwa ku nsonga za sipapa jukira sipapa ali Luzira ne mukazi we bali Luzira kati Feeder Queen kiraga naye atwalibbwa Luzira kyokate Feeder Queen awandiise ng'agamba tannakwatibwa kati tugendeye ku byani naye nga amawuli gatandise okusaasaana jukira Feeder Queen takyali mukozi wa Bukedde TV era nga takyali mukozi mu Vision Group ono yavaayo dda ensonga za sipapa jukira essaawa zino kooti yasabye poliisi banoonyeze buli kiisi eyali alina connection mu kubba ssente z'Omusudani emitwalo 40 oba gyali alina mwene egya $, banoonye buli muntu yenna alina connection mu kubba okwo mu kufeera okwo okufeera ssente zaali empitirivu ezaali mu kawumbi n'okusukkawo ake Uganda. Feeder Queen balaga nti naye alina connection mu nsonga eyo yensonga lwaki Bukedde olupapula emuwandiiseko enkya ya leero nkugambye yabadde omutwe omukulu n'amawulire amalala naye nga Feeder Queen yabadde omutwe omukulu ku nsonga za sipapa eyakwatibwa ne mukazi we olw'okufeera ssente zaali empitirivu ku Musudani akawumbi ka ssente n'okusukkawo. Feeder Queen musubi anasimatuka Komera newankubadde tebana bamukwata kuba yagamba ali clear tannakwatibwa. Jukira poliisi nga wembagambye essaawa zino kooti balagidde banoonye buli kiisi alina connection mu bubbi obw'okubba ssente ez'Omusudani ezaali mu kawumbi n'okusukkawo. Tukate olupapula lwa Bukedde lulaga nti Feeder Queen yakwatibwa kwabo abalina connection ku ssente z'Omusudani ezabbibwa. Bagita fa ADTV subscribe, like, comment section wiriawo bako chote sewa chwabula ku video nibatumideko abali e Qatar, abali e Saudi Arabia, abali e Bahrain, abali e Doha, abali mu ggwanga lya Oman naye nga ensonga zezo za Feeder Queen ku nsonga za sipapa mu bufere obw'okufeera Omusudani akawumbi ka Uganda n'okusukkawo. Bukedde be bamuwandiseko olunaku olw'olwaleero mu lupapula lwabwe ate nga kooti yalagidde banoonye buli muntu yali alina connection mu kubba ssente ez'Omusudani sipapa ye ne mukazi we bali Luzira. Feeder Queen naye bw'atyo naye akwatibwa naye Feeder Queen agamba tannakwatibwa naye nga Bukedde yamuwandiiseeko kiraga nti essaawa yandika